sookera ddala buli muntu alina eddembe n'endowooza essebo naye kati ekintu ekikulu kiri kimu essebo singa okwata ekifaananyi kya taatawo n'okiteeka wali buli woova eri n'okirabako taata yali afaanana bwati oba osinza muntu oyo ekifaananyi ekyo oba ekifaananyi ekyo kikujjukiza bujjukiza obeera ojjukira taata so kyekyo ekintu kye tukola naye nga musinza Katonda okusinza tulina Katonda omu yekka era naffe tukitugamba osinza nga Katonda omu yekka era n'omwagaliranga ddala kiri ne mu batisimu awo mwe ki ekiba kibatwala ate Namugongo kakati Namugongo tulina ebintu bwe biti kati ngaabo abajulizi baali canonized okufuuka abatuukirivu bafiirira eddiini okwegamba ne bafuuka abatuukirivu kufiirira ddiini tebwali bujeemu tebajeemera mukulembeze mwanga kakati okujeemera omukulembeze kintu kyanjawulo bangi abajeemera kabaka naye bafuuka abajulizi tebafuuka abajulizi these ones were specifically lwakuba Oluganda lwenyina lutonotono kubanga ebimu bansobola obinyonyola bulungi mu Luzungu naye ate mu Luganda oluusi birinamu okukola ki kituufu kutereeza obulungi naye ngaekintu ekikulu kiri nti okugenda Namugongo tujjukira bannaffe abaatufiirira olw'eddiini era Vatican yonna yatuula negamba abantu bano tebafuula abaki abatuukirivu era waliwo process abantu gye bayitamu okufuuka abatuukirivu si buli omuntu buli omu afudde oba afiiridde eddiini afuuka ki mutuukirivu waliwo process kati process eyo sisobola gyogerera kubanga nze sikkirizibwa kwogerera bintu awo njagadde mbanyonyolemu awo naye nga ekyokugamba nti tusinza ebifaananyi ekyo si kituufu wabula bw'otunuulira ekifaananyi kiri kikuwa picture of a person who he was at that time kati kiringa naawe w'otunuulira ekifaananyi ekyo omuntu olinga bamufumita ekiso ekiso ekyo nga kiyiseemu eri naawe obulira obulumi n'ogamba neweefaananyiriza nti singa you get the inspiration and then there is a deeper meaning to that omuntu okutuuka obudde n'akkiriza n'agamba kale nze bansogemu ekiso and I died because of religion that is a very key thing nkakasanga gwali ku Star TV Munyenye Gwanga bino byonna obifuna era nkakasanga buli kibuuzo kyo okitegeka bulungi mu byonna ebyogerebwa wano mu ddakiika 3 eziddako nga zino ezisooka ziwedde ojja twegattako okube ku ssimu eri ku lutimbe lwo naawe obeeko ky'obuuza abakulu bano ku byonna nga bwe babyogedde kanzire ewa Pastor Sebina Pastor tulaba nti abantu abagenda Namugongo abasinga batambuza bigere ne minisita avunanyizibwa ku by'obulambuzi omubeezi Ssaalongo Godfrey Kiwanda Suubi yasabye nti abalamaga mwenna musooke mugende mu malwaliro babakebere nga tonnatambuza bigere Bayibuli twalabangamu abantu ab'enjawulo abaatambulanga eŋŋendo byonna nga biraga okukkiriza mbadde njagala onnyonnyole oba osomese omulabi wa Star TV ali ku Star TV akawungeezi kano Bayibuli engeri gyekwataganamu ku nsomesa yaayo n'okulamaga kuno ng'ako kutambuza ebigere birina akakwate Bayibuli teyogera ku kulamaga okujjako omulundi ogwo bwekyogera ku ludda lwa mwoyo ddala okulamaga kuno abantu bagenda okukyalira ekifo ekyalimu ebyafaayo ebikwata ku nzikiriza yaabwe Bayibuli kyeraga kakati ekifo eky'ebyafaayo ekisinga obunene mu Bayibuli ekyetaaga okukyalira kyekifo Kristo weyafiira kubanga weyazaalibwa wakulu naye weyafiira wasinga obukulu kubanga kwali kusasula omuwendo ogw'ebibi byaffe kakati ekifo ekyo Bayibuli kyava ebulya nnyo ku musaalaba tebulya nnyo ku ntaanaayo ebulya nnyo ku musaalaba kweyafiira era omuwandiisi w'ekitabo ky'Abaebbulaaniya Essuula ya 13 olunyolo 12 n'olw13 luga nti nga ne Kristo bwe yakomererwa ebweru w'ekibuga naffe tugendenga mu sipooti eyo mu birowoozo byaffe kubanga bwe tutuukayo tujjukira ensonga enkulu gye yakola okukkiriza kwaffe kati Bayibuli okulamaga kweyogerako
okwabangawo okulala kwabanga kw'abaana ba Isirayiri bwe bagendanga mu kibuga Katonda yeeroboza okuteeka erinnya lye kya Yerusaalemi emirundi 3. Kati ekyo si kyakulabirako kirungi kijjayo ekifaananyi ky'okulamaga kwe Namugongo bali tebagendanga kujjukira bafu naye nga bakikoleranga mu kukkiriza emikolo egy'enzikiriza gyennyini bagendanga ddala kusaba ogambye tebagendanga kujjukira bafu bano abagenda Namugongo bagenda kujjukira bafu kino ekyennamugongo kuliko ensonga nti waliwo abantu abaafiirira enzikiriza according to Catholic faith kakati baali beatified mu Juni nga 1920 ne batandika okulowoozebwako nga kyali kya nsonga kuba ali nga bakamala okubatta byali awo naye waliwo Papa Benedict yaga nti ekyabano kikulu n'aba beatified nga ne bafuuka abeesiibwe ate October 18 ogwenkaaga mwena Papa Paul ow'omukaaga n'abakanonize nga ne bafuuka ki basente kati mu nzikiza y'Abakatuliki kiwaala nti nga bo ogenda okukyalira ekifo ekyo naye mu bya Bayibuli tekiriiyo kyemulenga nti mu nzikiriza eri gyekiri mu Bayibuli nawe ekirambika nti gundi weyafiira tugenda okujjako sport eki Kristo weyafiira ayita tugamba kugenda physically tulambula Pastor Sentomero yongereza ku nsonga eyo sebo njalo gatte ensonga za mukama waffe omutegesi w'olukungaana yayogedde basebo ekigambo okusinza teripata kimanyi senga nzija nefukamirira omuntu yenna bamusinziza kituufu ekirala obutuukirivu bw'ofa ne bakwokya Bayibuli egamba oyinza okwokebwa naye nga tolina kwagala kwa Katonda Bakolinso 13 singa tukkiriza okwenenya ebibi toyinza gaa tubadde mutuukirivu ofudde olwebuubi kituufu nogamba mpalo wa Yesu ofudde olwotamenya ng'ate mubuumi katunagana okunyonga naye ate bwe tulaba ku mbaga ye Kaana tulaba nga Yesu amazzi yagafuula mubisi era Bayibuli egwa kukusa bukusa yabasanga banywedde detamiizi naabule kusa ekigambo juice ne wayini byawukana omugabuzi w'embaga yagamba nga yeemulugunya naga omuntu asooka gabula ekusa ne kati wano basanze batamidde nobawe kusa tubaga nti nabawe tamiizi tujja kutiwabawude bujja naye ekigambo kusinza obutuukirivu Katonda yabugaba yagamba nti Sentomero afudde ayinza okuba busole nga simutuukirivu Katonda ekayagaba obuki so ebyogende Namugongo ne tuvunamira abajulizi bikyamu ate bangi kubanga n'abasipannaffe abasiramu baafuna abantu baabwe Ssaalongo Kamiza alina kyayagala okuttaanya ku nsonga eyo amazzi ebintu ebiriyo abantu amazzi gebatwala awafiira ne basena mu kayanja abantu basobola okuba obujulizi naye nga si kya Katonda kya bizibu iri lyagamba nti bamafiina nali sizaala nazaala sitaani asobola okukola ekintu kyonna oba omuntu yenna atate Katonda atakkiriza mu Yesu asobola okukola ekintu era Bayibuli eraga abalogo mu kuva bakola ebyamagulu bingi nnyo okusinga n'ebya Musa naye Musa n'akola omusota ogwo gumu Ssaalongo obadde olinako oyagala mbadde njagala okulabulamu awo alikamu nti okusinza kagamba sitegedde bulungi omanye Oluganda si lwenjogera naye bwe tuba tugambye okusinza ffe ng'Abakatuliki tusinza Katonda omu wawula Katonda oyo gwe tusinza omu alina abaperesona bameka basatu kyoba olaba tugamba Paatiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abaperesona bali bameka basatu there is one God called the Trinity. And out of that Trinity we have God the Father, God the Son, and the God Holy the Holy Spirit. Yes. All together they become Trinity. One God. Now, one very important thing, kyembadde njagala kunyonyolamu nti okusinza tusinza Katonda omu. Wabula kino kiringa bwe twanditudde wano nagamba pulezidenti waffe waali naye pulezidenti ono waliwo abantu betusuubira nti akolagana nabo abamuli okumpi kati neŋŋamba naye wa pulezidenti sobola kutuuka nga nze direct sigamba nti mba sisobola kugenda waani wa pulezidenti kati neŋŋamba kampise
okusaba kwange okuyita mu bantu bano kutuuke wali kati even Jesus as God nga Katonda alina abantu ffe kati betuyita abatuukirivu abaali canonized kati kiringa bwolaba paapa abeera omu munsi yonna ate paapa ono akiikirira Peter eyasookera ddala gwe bakwasa enkasi nti buli kye munaasibanga ku nsi kikoze eki nga kisibiddwa buli kyonogulanga wansi nga ne waggulu kikoze eki kiguddwa so the canonization oba okukanonizinga abantu bano okubalangirira mu butongole kyava wa paapa eyasikira Peetero omutuukirivu gwe bakwasa ki ekisumuluzo ate ebigambo ebyo ne bisigala nga bikola ki so it is like that Sarongo Kamiza olwakadde katusooke tuwumulemu ko tunywe ku lwendo lw'amazzi ate tukomewo tutandikirawo naye nga bwe tukomawo naawe ali eyo ogenda twegatako ku noti 773 katuwumulemu tunywe ku lwendo lw'amazzi tovaawo tukomawo Sasa tuweza kumacha paka sawa meka paka sawa 5 tukena kubanga tuchifapa kula mukwano gwange ngolino kempumulo ani mpumulo omukadde mpumulo n'omuwala mboze yegulidde erinnya abucha zesoma kula omunenengera kubeerawo nnyo buli lunaku olw'omukaaga zuku kanape tukuwa ebyakabi tukufamba kule tukusese amawulire ebyenfuna emiziki kiki tugenda kukuwa entertainment yako mu kutale kikozesa mabuzo mukwano gwange kugamba kino tikera ku Star TV era mpawo kuba sawa 3 paka sawa 5 na mwana mwana na mulema Judith Kawesi mwana mwana yegulidde erinnya wali kula ludda wa ngenda kuba manchi kutusako kugamba kimuntu kwe kera ku Star TV bije by'okuga bije by'enyumira ye program jolaba bonyumirwa atenga boy garage in the dark we go pepeta Butere vinyo bikusa TV munyenye gwanga program government yayogedde nziramu kubuzaako yakatwegattako nti osiibye otya tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nkulisaayo mu kuwummulamu okwo ekitundu kino naawe ogenda kuba otwegattako nkakasanga bingi bibasiiwa ebibuuzo kuba ku ssimu eri ku lutimbiro obeeko ky'obuuza ku byonna by'owulidde abakulu bano byeboogera gwe oteesa ki oba ki ky'obuuza kuba essimu eyo ogenda kuba nga ate ofuna okuddibwamu kantandike ne Saalongo Kamiza Saalongo enteekateeka omuntu ajje Namugongo okulamaga ng'oggyeko abatuuse edda yandyeteeseteesa atya kubanga bw'otunula obudde emmisa mwena atandikira traffic jam n'ebira yandyeteeseteesa atya ebyokwerinda yebbyo biri bitya neyanziza nnyo abatulaba n'abatubuliriza okusookera ddala njagala okusaba nti we twazze wano twazze kubogera ku ntegeka ya Namugongo twazze kukola debate so njagala okukakasa abatulaba nti we tunaba twagala kola debate omulundi omulala tujja kubazza tukomewo twogere ku ebyo naye bwe tuba tuze kwogera ku nteekateeka ye Namugongo njagala tubeere ku mulamu ogwo ogw'okuteekateeka olunaku ekikulu ennyo ekisookera ddala abantu abajja Namugongo twagala mujje nga muze kusaba mujje n'omutima ogw'okusaba y'omu ajje ng'ategese kwewaayo mu mikono gya Katonda Mukama amukwateko addeyo nga kyazze okusaba akoze eki azeeyo nakyo ekintu kyokubiri twagala abantu abajja tebajja nga bajja
nakwagala kujja kukola ebintu ebyembyoni ebintu ebibi ebintu ebikyamu tojja na kintu ekigenda kukosa munno jangu n'omubiri gwo n'omutima gwo awe wandiyogeredde ku byokwerinda biri bitya ebyokwerinda biri ggulugulu nnyo kubanga era n'omukulu n'amaanyi so togeza nojja n'ekintu kyo kyonna ekinakuleetera obuzibu gwe jangu n'ebintu by'omanye nti ogenda kukozesa ng'engoye ezo ogenda okwambala sente ze z'okulya ku mmere newali. Halo seba amannya ne gy'osinzidde amannya gaffe taata kwoli. Halo kirabika omukulu oyo tumusula ddamu tukubireko ku noti 7737 obeeko ky'obuuza tulabika tukusubiddwa olwa network afuna awali network. Yesebo ye taata kiri wa taata abantu bagenda okulamaga waliwo afuulawo otanga omutakanidde akoza atya nokyogereko katonda bamwerabira. Yes kale nze nekintu kinayebuuza esebo nti omuntu azeeyo ng'azze kulya kunywa tazze kusaba katonda nakugira abantu nambasabati ate nemulala wanga wafidde. Yes ate tubagende babeera wabweru bawulidde naomeki singa okola amawulire n'okuyisa kituufu so abakola bozaiso balaba mu studio esebo era ntiibye omulimu gwe bakoze katonda abagizeewo kasente ke bataddemu. Amina sebo era kuleteeza webalenyo webalekola abantu baffe abagenda okulamaza. Amina taata mbaleetaba omukulu yagenda mu makomera Mr. Sentomi ku bantu baffe esebo kantu esebo ayongeremu amaanyi esebo omulimu gwakola munene katonda mwongeremu embeera. Amina taata sigala ebintu byakalema esebo bamuyita maaka tubyayi hayo hayo okuwaddeyo ekirabo ekyensawo y'omukyala kubanga osiimye omulimu gw'amakomera yesebo nazze nakyalo ojja kikulaga wano batunaatera okumaliriza bajja kukimpeereza wano era ajja kukisanga wano ku Star TV Munyenye eggwanga. Mukulu maaka ojja kuyitawo piiki ng'ekirabo kyo naye nga ekisooka asiimye mukulu Ssaalongo olw'enteekateeka yonna eri Namugongo n'akubiriza balamazi banne nti bave mu bintu by'okugenda okunywa emyenge abadda mu bizinensi wabula bw'olaba ng'eri ekifo kijjudde abakubiriza mugende ebweru wabaayo emizindaalo musinziza awo naye muleme kubeera ng'ate ekifo mukifuula ekya bizinensi okukola amawulire kubadde kubiriza kulungi nnyo. Mukulu maaka toyanze nnyo toyanzege asiimye ne mukulu Abraham Sentomero olw'emirimu gy'okola mu makomera tweyanza nnyo. Obadde okyalungamya ku nteekateeka? Mbadde nkyalungamya neŋŋamba security eri ggulugulu nnyo. Halo kale maama amannya gaffe nnyabo ne gy'osinzidde? Amannya Salama. Ive Salama. Kyenjogerako ennyabo omwana oyo ageze n'agamba nti nga bw'otasobola kutuukirira pulezidenti. Yes nga waliwo akabaka bw'oyitamu okutuma obubaka eri pulezidenti. Ate ku ky'oba Katonda tekifaanana nga kino bwe kiri. Kubanga bwe kibeera nti basaba okuyita mu bajulizi kibategeeza nti batyemu obuvunanyizibwa Katonda bwe yawa Yesu Kristo n'awa omwoyo omutukuvu obuvunanyizibwa okuba nti kubanga Katonda agamba nti bwe tusabanga byonna nga tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo ennyabo ku bw'omwoyo omutukuvu ennyabo byonna binaakolebwa. Ennyabo ate n'agamba nti omuku talina kyasobola. ennyabo bakkiriza bategeera Katonda ne basalawo okufa ku lulwe naye tekikola makulu omuntu okubeera nga gwalongolezaamu obuyisaamu essaala kubanga naye alina lunaku luli olw'okuzuukira lwe linaatuuka alabe nti naye awangula. ye maama
Tuyanza nnyo tuyanzeega omukyalo oyo Eva asinzidde ku Salama Road abadde aliactinga ku nsonga yo. Ye mukyala wo pastor. Alungamiza ku nsonga gy'obadde oyogeddeko nti nga bwe wabadde ekyokulabirako nti ng'ogenda okusinkana president oyinza okuyita mu bantu. Agambye nti ekyakatonda kyawukana n'ekyo. Nayongerako n'akalaganaga nti omuntu omufu aba talina kyasobola kukola. Ensonga eyo erina ky'ogyongerako? Kakati ekintu ekyo nakyogeddeko neŋŋamba nti tetwaze wano kukola debate. Ensonga esookedde ddala. Ekyokubiri kyenjogedde sigenda kukiza mabega kubanga ekintu ekikulu kyenjagadde obbalaga nti omuntu wafuuka omutuukirivu kiba kitegeeza nti ali kumpi naani ne Katonda. Kati sigamba nti oba weerabidde nti Jesus Christ oba Yesu Kristo taliiwo, naye oba okkiriza nti Yesu Kristo asobola okuwulira omuntu oyo amangu ennyo okusinga gwe ali eno. So sigamba nti oba tosobola mutuukirira. Era naffe wali bwe tugenda tugamba mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Tetugamba nti mu linnya lya Paatiri n'eryabajulizi it doesn't work. So kiba kitegeeza nti ffenna tukkiriza mu nzikiriza y'emu. Abajulizi batusabira busabizi. Kuba yagenze naga nti Katonda yatusindikira omwana ate n'omwana n'atulekera Mwoyo Omutuukirivu. Lwaki ate tusaba nga tuyita mu bajulizi? Ensonga eyo njagadde girambulula mu ngeri eyo bwetyo. Tetusinza bifaananyi ng'abantu abalala bagamba. Nkugambye ekintu ekyo nti tukkiriza nti abatuukirivu babeera kumpi ne Katonda n'omwana we wamu ne maama wa. Tweyanza nnyo tweyanzeege Mr. Kamiza ndowooza olw'okuba nti akadde katutwala ate nga olw'ensonga enkulu gye njagala okooneko katugijjirewo ddala. Biki ebigenda okubeera Namugongo ng'oggyeko emmisa? Namugongo tulinayo ebintu bingi. Tulinayo okusaba okwa kinoomu kyetuyita okwesabira ng'omuntu. Tubeera ne noveena era noveena kati wano bwe twogerera twagitandiika ng'ennaku z'omwezi 25 egenda kumenkereza ku nga 3 ku nnaku lwennyini noveena y'abajulizi nga tusabira bannaffe ab'ettololo okukola obulungi baleme okubeerawo obuzibu mu mikolo egyo egigenda okubeerawo. N'ekirala omanyi waliwo ebintu bingi emikisa emibi gijja naye nga bwe nabagambye nti emikisa gyaffe gyatandise bulungi enkuba yatoonye bulungi nga teriimu mpewo. Ekyo ne kitulaga nti Mukama naye akkiriza nti tuze n'emikisa gyaffe ab'ettololo. Ate naawe ojja n'emikisa egyo gy'olabyeko already nti ebintu bitambula bulungi, so naawe jangu osabe oddeyo bulungi oddeyo ng'ozeeyo n'emikisa so si kujja ate otabula emikisa egikola ki egiriwo. Bino ebyokulya emmere n'okulya embizi abalala mutya okubyogera naye ng'ekintu ekikulu kiri kimu. Waliwo abantu abajja Obuganda agamba nti ku mbaga tekubulako ki musiiwuufu. So naffe mu bantu abalungi abazze okusaba temubulamu bantu abaagala okukola ebyabwe ebitali bya mwoyo. Ate ne Sitaani buli awabeera abantu abakkiriza ye ajja n'amaanyi ge agezeko okukola ki okutabula. Naye kye twasabye bannaffe ab'e Namugongo n'abatuliranye tubasabye nti bakole bizinesi kubanga omukolo guno gujja n'abantu bangi ate bagenda kugula ebintu byabwe balina. Naye tubasaba abalina sound systems olw'obulungi bw'omukolo guno bazikendezeeko zibeere wansi nnyo. Bwe tunaaba tumaliriza nga 3 n'olwegulo okutandika n'essaawa 12 baddembe okuteekako kubanga kati awo tujja kuba tujaguza butereevu emikolo egibaddewo. Kitegeera kuba buli kimu kitandika na kusaba na buli kimu oluvannyuma okusanyuka nekola ki nekubeerawo. Naye ate bw'oba osanyuka manya nti waliwo ate abalala nabo abakuli okumpi abeetaaga okusanyuka. Okusanyuka kwo kuleme kukola ki kubeera kizibu eri abalala. Butereevu nnyo tweyanziza nnyo mukulu Salon Kamiza Robert ensonga eyo girambuludde bulungi nnyo. Kati kanzireko ew'omusumba Sebina. Musumba bw'otunulira ebiriwo mu Uganda olwaleero ekiwamba abantu waaliwo emabegako ekittabakazi wabaddewo ab'ebijambi abasuula ebipapula obuli bw'enguzi mu bakungu ba gavumenti okusamira obubbi n'ebirala bingi sijja bimenya obwenzi n'ebirala byonna ebyo byonna bw'obitunuulira kiraga nti bannayuganda
tulinga abalemereddwa okulwanirira oba okulima olubimbi lwaffe olututuusa mu ggulu. Abajulizi bano waliwo statement egamba nti abajulizi baakola ogwabwe, naffe twandirwaniridde obutuukirivu bwaffe ne tulema kujjukira bantu baafa, wabula ne tulwanirira obutuukirivu bwaffe nga tuva ku bibi, naffe tulwanirire okutuukako mu ggulu nga bo gye bali. Kaakati ensonga eno ogyogerako ki? Ddala mu Uganda tulaga nti nno twandibadde tukola ebyo ebitutwala mu ggulu ne tutadda mu byakugenda kujjukira abantu kuba bo baakola ogwabwe, oba ensonga eyo gyogerako ki? Nja kuddayo katono oba mu buwanvu naye mu bufunze essebo nti abaleeta enzikiriza nga tebanaba kujja mu Uganda essebo ebintu bye tukola kati bye tukola kati tubikolana nnyo ng'okusamira okuwamba abantu ebisiyaga nagambako nti byaliwo byalina mu lubiri n'ebintu ebirala ki ebisiyaga byali mu lubiri kaakati tewaliwo nnyo kyakyuka enkola y'abantu tujjako okufuna amannya n'okufunamu ekifaananyi ekyokutya Katonda ne practically tetuyambiddwa nnyo kukyuka. Kino kiri eriffe abakulembeze b'enzikiriza mu abasumba, sikiteeka ku balala bonna, nkiteeka ku ffe ng'abakulembeze b'enzikiriza. Bwe tutaluŋŋamya abantu ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, abantu bo bali liable, baagala okuwaba, tulimu obwendiga buli tulina kukwatibwa omuntu alina okumunnyonnyola. Kaakati abamu twasigala ku ddala nti bw'oyingira mu ddiini gundi n'ofuna erinnya gundi oba n'obeera ku kirundu gundi ng'omaze okutuuka ewa Katonda. Nedda, waliwo ebikugwanidde okusuula n'ebikugwanidde okukwata ebyo naddala Katonda byalagira Mukama waffe Yesu. Kaakati ebyo si ye gospel badde ebuulirwa yakwegatta kati ekyo tukinenyeza ni olowooza mu abasumba omulimu mugukoze tegubalemu njakubeera fair abakatoliki si banenya bakaakano kubanga tayinza kumanya kirala okujjawo kye bamuyigiriza. Nzirayo byatandikirawa mu 1600 waliwo revolt yali y'amaanyi bamartin luther ne beekyanga kyane nabo baali bawakanya bintu ebyo era beekutula ku bukatoliki ne batandikawo protestant. Abasodoksi n'abakatoliki baakutukulira Constantinople ekugamba empaka zivuddeeyo feeno tulimu imported stuff bino baatuleeta importation. Kati ngamba nti byonna byonna tebikyalina relevance okujjawo okusigaza nga bwe biri naye we need twetaaga okuddayo okukyalira ebyawali ebitukuvu kiki ebigamba buli alina erinnya ery'ekisomo yonna eyo yali step number 1. Twala step ey'okubiri ogenda omulokozi anjagazaaki singa individual tunatandika okukyuka abakuba ebijambiya ababba sente za palamenti abakola corruption kwegamba nendi enguzi ate nkya ne bannengera ennamugongo kiba tekikola makulu tulinga kaawa n'enfuufu yonna biriki wamuka that separation has got to happen bwetubanga tunalaba eggwanga okukola ki okulongooka nga nga siga nti bonna abagende namugongo babiri nagambira nti eri abagendayo for the right intentions naye mulimu ngono gwagambye abagendayo nga gwe mudido. Pastor Sentomero ddala abajulizi bo baakola ogwabwe era olwaleero bayinza okuba bali mu ggulu naye ate ffe tugenda okukola ki okujaguza olw'okuba bo baakola ogwabwe era waliwo statement egamba nti naffe twandirimye olubimbi lwaffe ne tulema kujjukira bano bo baakola ogwabwe naffe twandikoleredde ekkubo eryaffe eritutuusa mu ggulu nga tumalawo ebintu ng'okulya enguzi ekiwamba abantu n'ebirala. Ensonga eyo gyogerako ki? abatulaba batuwuliriza bayibuli egamba nti akola obutuukirivu obutuukirivu tewali kantu bantu beyawula ate batuukirivu buli muntu yenna olwoba obanga okkiriza Yesu yajja okufiira bibyo omusaayi gwa Yesu gukufuula omutuukirivu. Akola ebibi ye muddu w'ekibi nga ne Katonda kali munne wonna wooli bw'obanga owulira enjiri. Ekirala ffenna bwe tukkiriza okuwulira enjiri tuba tufuuse bajulizi ba Yesu. Abasumba ababulizi bonna ab'enjiri muli bajulizi. Bayibuli egamba nti abajulizi babange Samaliya byali ku nkomerero z'ensi era mu Maka 16 agamba mugende mu nsi zonna muwulire enjiri eri ebitonde byonna akkiriza n'abatuzi baalirokoka. Hello. So omumaka akomyewo. Yesebo Maka. Kakati. Ye taata. Omukulu Sentose Pierre Marini. Yesebo. Kati kyabaako kiri ekintu kimu. Yesebo. Oba pulavu. Yesebo. Olaba omwana wazizidi eyageze nayigirira atinga. N'agamba abazadde batindike sente. Yesebo. Nga ye mwenyini omwana n'emyaka etegeeza mwana muto. Yes. N'olebuuza sente azaagazaaki.
kituufu alikigaajaawo naye alera poliisi okumaje abantu bavunaanyizibwa ku bunkeeke ng'ayagala ssente nze nagamba nti ekintu kino ekyokutta abantu nga mwendeza okutula nyinooza munange essebo mulimu abantu abakola babizinesi gaabwe bava mu takaanya kale kintu ekyo kikomu nga kirondoola ngobola bati wakola bizinesi abantu 3 4 niwabaawo omu nayeyawulako kale niwabaamu obutakaanya obwo ekintu ekyo kirese okutta abantu omweyawuddeko ebyenansana ebyalima ebyandiya essebo twenza nnyo mukulu maaka essebo dakika zange nozitwala naye ekisookera ddala kuno ekiwamba abantu abasoma ku byafuna bali amawulire South Africa kyekiri ekiwamba abantu era abantu bangi abawandira ogw'omwoyo olumunaawe okuva ebungereza yasindikidde emmesi n'agamba abasumba mwebase mu Uganda twebase kyensaba gavumenti era nakibasaba bulijjo nga njala Prison Ministry nsaba mutuwagire tuwulire enjiri abantu balokoke babawagire mu ngeri ki olwedde eddembe baali bawaweerere mu mmotoka zonna nga zino ezironya kampeni bazituwezinga tugende kukyo tukole enkuŋŋaano gavumenti ebawe emmotoka etuwa emmotoka etuwa abafuta ababulizi b'emyoyo abakwata ku myoyo tubuli abantu balokoke nga mbaliza ensonga eyo bannange bayibuli egamba tyakola obutuukirivu ye mutuukirivu okkiriza yesu kristo newenenya ebibyo balumu mwe mwagamba yokane mwagamba mwenda oyatula ebibi reka lunabwesiga okusonyiwa wadde mu nnyumba y'abakuba nti oli mwonoonyi obadde mubbi obadde mutemu nze ndabye abantu obadde mu kkomera nga bafuuka abatuukirivu ng'oyinza n'omwesigawo n'alonda ssente n'azikuwa naye nga yali mubbi bwe yakkiriza enjiri yamufuula mutuukirivu awo woli mu nnyumba y'omuddiro osobola okufuuka obutuukirivu olwo waliwo omukyala afudde yabulira enjiri tubadde mugaga naye boogedde tumaze okuva ku ssaawa nya paka saa 8 nga boogera ku binene ebirungi byakola byasabira naye nga teyalina ssente yalina newaasula osobola okuba omutuukirivu awo wooli naawe n'ofa ne bakwogerako baba baagala ne bakusinza naye nga tekituuka natakkiriza kusinza muntu yenna eri byawandiko akalabe bangi egamba nti olwokuba sente oli nga ali mutuukirivu abantu bajje banfukaamiri ne mu nnyumba yange amazzi bwebasena bagatwale bagasinze wadde makyaafu naye nti gaba ga mukisa baba bagasabidde tekiri mu bayibuli yo bayibuli nga kimunakwatawo kimunakiwako omukisa naye tetugamba tugende ku nzizi amazzi tugambe nti tugamire naye ekintu kyonna kalona kiyatonda ng'amazzi bulamu bwaffe bw'obonyufu n'obulamu naye bweganywanga makyafu ojja kulwala tayifuli kubanga makyafu ebyo bya musumba Abrahamu Ssentomero akanzire ewa Ssaalongo Kamiza nga tuwumbawumba ku nsonga ey'okuteekateeka emmisa etandika saa mmeka mmisa yaffe egenda tutandika ssaawa 3 procession egenda tutandika ssaawa 4 zennyini n'olwekyo ave ewaka alina okubanga obudde essaawa 4 zimusanga ali wali musange nga waali actually tubadde twetaaga abantu bakeerere ddala kubanga tusuubira bw'oba osuubira abantu abayita mu miliyoni 3 abantu ababeera bangi nnyo so ne baba bakoze line nga balina okuyita mu system ebakiriyaringa kubanga security bweri buli omu alina okubeera screened kati bonna banga balina okubeera screened ate nga wekirina okubeera kiba kyetaagisa bakeere bajje bayingire nga bukyali buli omu asobola okufuna wanaatuula newanagenda okubeera ekintu ekirala kyenjagala okubakakasa nti security y'amaanyi kuba security yonna ya Uganda bweri buli kanyomero ka security konna koyogerako mu Uganda bwekali era kagenda kola omulimu gwako tulina abalamazi okuva bagamba ewala nebweya bonna webali era tusuubira nti bonna bajja kuba batuuka wano sigenda kusobola era wera ddala n'obubaka obusembayo osiibulire ddala mu Legislative ekintu ekikulu ennyo kyenjagala okusaba abannaffe abajja tetujje nga tujja kusaba tetujja kwonoona ate tetwonoonera bannaffe abaze n'omutima ogw'okusaba n'okubeera mu ddembe lyabwe ekinaasembayo kyengenda okusaba nti buli bwe tuba twogera oba tukola ebintu tubeera n'ebintu bingi bye twonoona oluusi ne mu kwogera wano tuyinza okuba nga twayogedde ne twonoonamu kino nakiri era nva waggulu nga nsaba nti Mukama atusonyiwe kubanga ebibye yabimanye ate buli muntu
ajja kusalira omusango gwe nga bwali so singa wetulowooza tweyanza nnyo tweyanze Saalongo. Pastor Sebina obubaka obusembayo naawe osiibulire ddala. Obubaka obusembayo nja kukubiriza bannayuganda okwongera okulumisa levo yaabwe ey'okukkiriza ebintu bino ebyatuleetebwa tuddemu tubyetegereze ensobi ezisobola okugolokeka tuzigolole olw'obulamu bwaffe. nze nazaalibwa mu Anglican background bayasi ebadde otwogedde ku bajulizi nga tulinga aboogera ku bakatoliki bokka n'abangilikani gyebali nabo gyebali era ababangilikani babayisa bulala n'ababakatoliki babayisa bulala nange nti nze siina kyenvunaana musaalo omukitange kubanga kye baamuyigiriza kati n'abangilikani balina kye baayigiriza ki so behaviors ziri eri nziyisizaako biki amaaso naye nga nti nga nange bwe natwala sitepu naye nga kino kyekyambulibwa naw kanteke sitepu endala nabali baabulwa ne bakkiriza n'emitima gyabwe ne basalawo ne bakola nange ntukuga nti nasalawo kyenkola nze kati nkikola nga from my personal conviction and appreciation nti ekyo kyekituufu kuba bwe ndiyimirira maaso ga Katonda teri mulala agenda kumpolereza bwe kiri akati kyenkubiza bannayuganda nti munoonye sitandi eyo bw'oba wakkiriza oba oli mukatoliki noonya obutuufu bwekyo nywerera mu ekyo bw'obanga okkiriza bw'oba osagaasagana noona awalala wanaakola ki. Pastor Sentomero mu ddakiika ng'emu obubaka obusembayo osiibulire ddala. abatulaba ab'ekasawo ab'essalaama abaweereza mwenna basaze okufiiza ab'ennamuganga musumba muganga Peter taata wa Muhammad Malik Kasawo ne bannakasawo mwenna ab'ebbaale buli muntu yenna asaze okulaba puroguramu eno gavumenti yogedde badde gavumenti yogedde buno mulanga eri abantu bonna bali mu ggwanga obanga oli kiwendo kifa ekitta abantu kibuzaawo abantu kyekiseera bwenini owanike emikono g'ekifaananyi munsabire ndokoke ate nawe ku mukiti olaba omuntu yenna gwotatugeera ngazze oba naddala bano ayeeyitemu ajja kuteekayo masanyalaze alina byagala okuwayinga mu nnyumbayo wegendeze omuntu akuva bw'oba otambula mu maaso tunula emabega omuntu akuvaako emabega bw'oba olinnya emmotoka wegendeze emmotoka gy'olinnya kubanga abantu bali mu bukodyo sitaani atambula nawani naye tekisooseero byaliwo okugenda nedda abasumba tuyingire mu kusaba ate tuwulire enjiri y'abantu bonna bonna n'abagala okuwulira enjiri mu makomera mujje mutwegatteko tugende tuwulire abasalwedde emisango bajje okomewo ebweru bakyuse omubbi bw'akyuka kyanga okukyusa babbi banne n'omutumu bw'akyuka kyanga okukyusa batumu banne mudde tuwulire abantu abali mu makomera abasabye baveeyo nga bafuuse abantu abalungi tweyanza nnyo tweyanzeege naawe ali ku Statv Munyenyegwanga nkwebazaamu akensuso olw'obuddewo bw'owaddeyo n'otakyusa mukutu guno n'obeera ng'ate owulira ebigambo ebirungi era nkakasa nga tusigadde kyekimu gwe yatandise naffe naye nga nnyongera okwebaza mwenna naddala bakuye ku ssimu ne mubaako kye mubuuza ne kyemuteesa naddala ku nsonga zino ze twogeddeko tusinkane olwokuna olujja mu puroguramu y'emu naye nga Jovan Barege emanya sirinzekka be tuli nabo ku kamera kuliko Elijah Bukenya Brian Mutebi amirimu yali mu byuma ate Hector Brown ye producer musule tuddemu olunaku olw'enkya ate mu puroguramu bwakedde kusaawe mu ey'okumakya mweraba. Mambo vipi? Karibu katika programu yetu ya East Africa. Kwaniza ku show ni karibu East Africa. Tugenda kutunula ebintu bifamu East Africa. Njogera ku Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda ne Burundi. Unataka kujua events ambazo zinaacha habari za msisimuo East Africa? Tubalede events oba ebivulu jesinzo kola mawulire mu East Africa. Kujua kuhusu msanii wako wa East Africa. Manya bifa ku celebrate wo ebikola mawulire mu East Africa. Zabenjawulo notegera jazalako aina abana bameka oba obulamu bwebona mu life ya celebrity.
na bino bijukira tukuleta bichi ebyaliwo bisera byamabega nobanga nawe osobola kutegera wati waliwo bayuda tuita nabo ambaye ni mimi Ana Macha, ambaye show yetu huwa ipo kila Ijumaa kuanzia mida hile ya saa 4 mpaka mida ya saa 5 asubuhi, na marudio ambayo huwa yapo kila Jumatatu kuanzia mida ya saa 5:30 mpaka mida ya saa 6 usiku. Godfrey Newsmaker, karibu East Africa. Ine show ibera huko Fridays sawa nya mpaka 5 ezokumacha. Tubera ne repeat Monday chiro sawa 5 chitundu ze chiro mpaka sawa 6 ne chitundu.